ekibuga mukikolerere ne buli kiseera ntalo bano beeruma abannakampala bakooye entalo bagala development bannakampala bakooye toyi nakati bakyasuzuza abantu toyi which capital city is this? President yalagira mukome banyini bizimbe okusasuza abantu sente ku toilet bacha abasasuza city cheno nga ne toyi bina akuluma nova mu paka ngodduka ononyewe wenyiga osanga wasoloza really even the city doesn't have toilets. The toilets in Kampala are privately owned nga musichi mbulira work for the city. We are tired of wars. Ntolelele ekibuga